Polisi ya Kampala yazzemu ebikwekwete by'okukwata booda za piki ezitalina bisaanizo oluvannyuma lwa kasiriikiriro ka wiiki 2. Polisi etegeezezza nti ekikwekweto ekyazzeemu olunaku olw'eggulo kyakugenda mu maaso mpaka nga abagoba ba booda abakolera wakati mu kibuga batuukiriza ebiragiro byonna nga bwe kirambikibwa mu mateeka agafuga ekibuga. Akulira ebikwekwete eby'enjawulo mu Kampala Wambesio Israel ategeezezza nti abagoba ba booda bateekeddwa okubeera n'ebisaanizo nga yinsuwa, pamiti ne PSV okusobola okukolera emirimu gyabwe mu kibuga nga tebatawanyiziddwa. Okulaba nti tukwata byonna etwali supposed okukwata kubanga emabegako twali tubawadde nga kitambula naye nga ebintu ebimu tubadde tetubikwatira nga mubadde private permit, mubadde insurance, mubadde ne PSV naye okuva jjo twatandise okubikwatira kubanga nebbanga lyetwabawa lyakwako. Sabiti 2 emabega polisi yakwata boda za piki ezisukka mutwalo mulamba mu kikwekweto ekyagwa obugwi era nga abantu ba bulijjo n'abavuzi ba boda zino bawakanya nnyo enkola y'ekikwekweto kino. Ababoda beemulugunya ng'oggyeko ekikwekweto okugwa obugwi abapoliisi babakwata n'obukambwe bungi nga tebamaze kwekennanya biwandiiko byabwe okwava n'oluvuuvumo nti abapoliisi baali beeguza piki ze bakwata. Naye Wambesio Israel ategeezezza nti okuggyako nga piki zimaze emyezi 6 nga zibuliddwako nnyini waazo olwo kkooti lweyisa ekiragiro eky'okuzitunda. Fenga poliisi tetutunda bintu ebyo ne bwe biba nti bitundibwa ebintu ebitundibwa ebirudde poliisi nga tebiriko bannannyini byo oluvannyuma lw'okuba nti biruddewo okusuuka mu myezi nga 6 nga tewali abikiraiminga oba tewali agamba nti ye nannyini kintu. Kkooti yewewa obuyinza ng'emaze okubiranga mu mawulire nga tumaze okulanga nti ebintu bino bannannyini byo bajje babirabe oluvannyuma lwabo okuba nti tebabise kkooti egenda n'ebiranga mu mawulire oluvannyuma lw'ekootuloka bebakola ki bebabitunda. Polisi era budde ababadde bakakkalabiza omulimu gwa boda mu South Sudan naye nga bakomyewo kuno ne piki zaabwe bagende baziwandiise olwo nno bawone okutataaganyizibwa. Ye Peter Kawuju ng'ono ye mwogezi wa KCCA ategeezezza nti bo tebavunaanyizibwa ku kukwata piki zino wabula obwo buvunaanyizibwa bwa polisi. Ayongeddeko nti bali mu nteekateeka ez'okuteteekanya omulimu gwa boda mu kibuga okusobola okuggyawo omugotteko ng'aba boda emitwalo 6 eziri mu kibuga za kukolera mu bifo ebyo ebinaababikkirizibwa. Tulina zoning gye twakola mu kibuga tukyamaliriza process esembayo okulaba engeri gye tugenda okiteeka mu nkola. Essaawa eno siyinza kugamba nti stage ziri 10 ezigenda oba ziri 7 ezigenda okusigala mu kifo kyonna naye nga tuli mu process eyo esembayo okulaba engeri gye tugenda okukwataganyamu zoning gye tuzze tukola. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Ssenyonga Beka Mulinde ne Basirika Sara. This is Kingdom TV.